Enjiri nga bwe yawandiikibwa Lukka essula ey'omunaana. Awo olwatuuka oluvannyumako katono n'atambula mu bibuga ne mu mbuga ng'abuulira ng'atenda enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Bali 12 nga bali naye, n'abakazi abaawonyezebwako dayimooni n'endwadde, Maliyamu eyayitibwa Magudaleene eyavaako dayimooni 7, ne Yowanna muka Kuza omuwanika wa Kerode, ne Susaana n'abalala bangi abaabaweerezanga n'ebintu bye baalina. Awo ekibiina ekinene bwe kyakuŋŋaana n'abaavanga mu buli kibuga bwe bajja waali, n'agera olugero nti, omusizi yafuluma okusiga ensigo ze. Bwe yali ng'asiga, endala ne zigwa ku mabbali g'ekkubo ne zirinnyirirwa, ennyonyi ez'omu bbanga ne zizirya. Endala ne zigwa ku lwazi, bwe zaamala okumera ne ziwotookerera olw'obutaba n'amazzi. Endala ne zigwa wakati mu maggwa, amaggwa ne gamerera wamu nazo ne gazizisa. Endala ne zigwa ku ttaka eddungi ne zimera, ne zibalako emmere buli mpeke 10. Bwe yamala okwogera ebigambo ebyo, n'ayogerera waggulu nti, alina amatu ag'okuwulira awulire. Awo abayigirizwa be ne bamubuuza nti, olugero olwo kiki? N'agamba nti, mmwe muweereddwa okumanya ebyama eby'obwakabaka bwa Katonda, naye abalala mu ngero, era bwe balaba baleme okulaba, era bwe bawulira baleme okutegeera. Era olugero lwe luno: ensigo kye kigambo kya Katonda. Bali ab'oku mabbali g'ekkubo be bawulira, awo Setaani n'ajja n'akwakula ekigambo mu mitima gyabwe baleme okukkiriza n'okulokolebwa. N'ab'oku lwazi be bawulira ekigambo ne bakikkiriza n'essanyu, kyokka tebalina mmizi, bakikkirizaako kaseera, era mu biro eby'okukemebwa baterebuka. N'ezo ezaagwa mu maggwa, abo be bawulira, awo bwe bagenda ne baziyizibwa n'okweraliikirira n'obugagga n'essanyu ery'omu bulamu buno, ne batatuukiriza kukuza mmere. N'ezo ez'omu ttaka eddungi, abo be bawulira ekigambo mu mutima omugolokofu omulungi, ne bakinyweza, ne babala emmere n'okugumiikiriza. Era tewali akoleeza ttabaaza n'agisaanikira mu kibbo oba kugissa wansi w'ekiriri, naye agissa ku kikondo abayingiramu balabe bw'eyaka. Kubanga tewali kigambo ekyakisibwa ekitalirabisibwa, newaakubadde ekyakwekebwa ekitalimanyibwa ne kirabika mu lwatu. Kale mwekuumenga bwe muwulira, kubanga buli alina aliweebwa, era buli atalina n'ekyo ky'alowooza nti ali nakyo kirimuggyibwako. Awo nnyina ne baganda be ne bajja gy'ali, ne batayinza kumutuukako olw'ekibiina. N'abuulirwa nti nnyoko ne baganda bo bayimiridde ebweru baagala okukulaba. Naye n'addamu n'abagamba nti, mmange ne baganda bange be bano abawulira ekigambo kya Katonda ne bakikola. Awo olwatuuka ku lunaku lumu ku ezo, n'asaabala mu lyato ye n'abayigirizwa be, n'abagamba nti tuwunguke tugende emitala w'ennyanja. Ne bagenda. Awo bwe baali nga baseeyeeya ne yeebaka otulo, omuyaga mungi ne gukunta ku nnyanja, amazzi ne gaba nga gaagala okujjula, ne baba mu kabi. Ne bajja waali ne bamuzuukusa nga bagamba nti, Mukama waffe, Mukama waffe, tufa. N'azuukuka, n'aboggolera omuyaga n'okwefuukula kw'amazzi, ne bikkakkana n'eba nteefu. N'abagamba nti, okukkiriza kwammwe kuli luuyi wa? Ne batya, ne beewuunya, ne boogeragana bokka na bokka nti, kale ani ono, kubanga n'empewo n'amazzi abiragira ne bimuwulira. Awo ne bagoba ku nsi y'Abagerasene eyolekera e Ggaliraaya. Abo yavaamu n'atuuka ku ttale, n'asanga omuntu ng'ava mu kibuga eyaliko dayimooni, nga yakamala ennaku nnyingi nga tayambala lugoye, ne mu nnyumba nga tatuulamu, naye ng'abeera mu ntaana. Bwe yalaba Yesu n'ayogera waggulu n'avunnama mu maaso ge, n'ayogera n'eddoboozi ddene nti, onvunaana ki, Yesu omwana wa Katonda ali waggulu ennyo? Nkwegayiridde tombonereza. Kubanga yalagira dayimooni okuva ku muntu oyo, kubanga yali akamala ebiro bingi ng'amukutte. Yasibibwanga mu njegere ne mu masamba ng'akuumibwa, n'akutulanga ebyamusiba, dayimooni n'amugoberanga mu ddungu. Yesu n'amubuuza nti, erinnya lyo ggwani?
n'agamba nti Legion, kubanga dayimooni bangi abamuyingiramu. Ne bamwegayirira aleme okubalagira okuvaako okugenda mu bunnya. Awo waliwo eggana ly'embizzi nnyingi nga zirya ku lusozi, ne bamwegayirira abalagire baziyingiremu, n'abalagira. Awo baddayimooni ne bava ku muntu ne bayingira mu mbizzi. Eggana ne lifuutukira mu bbanga ne zigwa mu nnyanja ne zifa amazzi. Awo abasumba bwe baalaba ebibaddewo ne badduka ne babyogera mu kibuga ne mu byalo. Abantu ne bavaayo okulaba ebibaddewo, ne bajja eri Yesu. Ne balaba omuntu oyo eyavuddeko baddayimooni ng'atudde awali ebigere bya Yesu, ng'ayambadde olugoye ng'okutegeera kwe kumuzzeemu. Ne batya. N'abo abaalaba ne babuulira bwe yakoleddwa oyo eyali akwatiddwa baddayimooni. N'abantu bonna ab'ensi y'Abagerasene eriraanyeewo ne bamwegayirira ave gye bali, kubanga obuti bungi bwali bubakutte. Awo n'asaabala mu lyato n'addayo. Naye omuntu eyavaako baddayimooni n'amwegayirira abeere naye, naye n'amusiibula ng'agamba nti, ddayo mu nnyumba yo onnyonnyole ebigambo Katonda by'akukoledde bwe biri ebikulu. N'agenda ng'abuulira ekibuga kyonna bwe biri ebikulu Yesu bye yamukolera. Awo Yesu bwe yakomawo, ekibiina ne kimwaniriza n'essanyu, kubanga bonna baali nga bamulindiridde. Kale laba, omuntu erinnya lye Yayiro, omukulu w'ekkuŋŋaaniro, n'ajja n'agwa awali ebigere bya Yesu, n'amwegayirira okuyingira mu nnyumba ye, kubanga yalina muwala we yazaalibwa omu nga yakamala emyaka 12, era oyo yali ng'agenda kufa. Naye bwe yali ng'agenda, ebibiina ne bimunyigiriza. N'omukazi eyali alwalidde ekikulukuto ky'omusaayi emyaka 12, eyawanga abasawo ebintu bye byonna n'atayinza kuwonyezebwa muntu yenna, oyo n'amufuluma emabega n'akoma ku lukugiro lw'olugoye lwe. Amangu ago ekikulukuto kye ne kikalira. Yesu n'agamba nti, ani ankomyeko? Awo bwe beegaana bonna, Peetero ne banne ne bagamba nti, Mukama waffe, ebibiina bikwetoolodde bikunyigiriza. Naye Yesu n'agamba nti, omuntu ankomyeko, kubanga mpulidde ng'amaanyi ganvuddemu. Awo omukazi oyo bwe yalaba nga takwekeddwa, n'ajja ng'akankana n'amufukaamirira, n'amubuulira mu maaso g'abantu bonna ensonga bw'eri emukomezzaako ne bw'awonya amangu ago. N'amugamba nti, mwana wange, okukkiriza kwo kukuwonyezza, genda mirembe. Awo yali akyayogera, ne wajja omuntu eyava mu nnyumba y'omukulu w'ekkuŋŋaaniro ng'agamba nti, muwala we afudde, toteganya muyigiriza. Naye Yesu bwe yawulira n'amuddamu nti, totya, kkiriza bukkiriza, anaaba mulamu. Awo bwe yatuuka ku nnyumba n'ataganya muntu mulala kuyingira naye, wabula Peetero ne Yokaana ne Yakobo ne kitaawe w'omuwala ne nnyina. Awo baali nga bakaaba bonna nga bamulirira. Ye n'agamba nti, temukaaba, kubanga atafudde, naye yeebase tulo. Ne bamusekerera nnyo kubanga baamanya ng'afudde. Ye n'amukwata ku mukono n'ayogerera waggulu ng'agamba nti, omuwala, golokoka. Omwoyo gwe ne gukomawo, n'ayimirira amangu ago. N'alagira okumuwa ekyokulya. Abazadde be ne bawuniikirira, naye ye n'abakuutira baleme kubuulirako muntu ebibaddewo. Essuula ey'omwenda. N'abayitira wamu abayigirizwa be 12, n'abawa amaanyi n'obuyinza ku baddayimooni bonna n'okuwonya endwadde. N'abatuma okubuulira obwakabaka bwa Katonda n'okuwonya abalwadde. N'abagamba nti, temutwala kintu kya mu kkubo newaakubadde omuggo, newaakubadde olukoba, newaakubadde emmere, newaakubadde ffeeza, so temuba na kkanzu 2. Na buli nnyumba mwe muyingiranga mubeeranga omwo, era mwe muba muvanga. Era bonna abatabakkirizenga bwe mubanga muva mu kibuga ekyo, enfuufu ey'omu bigere byammwe mugikunkumulenga ebe omujulirwa eri bo. Awo ne bagenda ne beetooloola mu bibuga byonna nga babuulira enjiri, nga bawonya abantu mu buli kifo. Awo kabaka Kerode w'essaza n'awulira byonna ebyakolebwa, n'abuusabuusa nnyo kubanga abantu baagamba nti Yokaana azuukidde mu bafu, abalala nti Eriya alabise, n'abalala nti bannabbi ab'edda omu ku baazuukidde. Kerode n'agamba nti Yokaana nze namutemako omutwe,
naye oyo ani gwe mpulirako ebigambo ebyenkana awo n'ayagala okumulaba. Awo abatume bwe baamala okukomawo ne bamunnyonnyola byonna bye baakola, n'abatwala ne yeeyawula n'agenda nabo kyama mu kibuga ekiyitibwa Besusayida. Naye ebibiina bwe baategeera ne bamugoberera, n'abaaniriza n'ayogera nabo ebigambo by'obwakabaka bwa Katonda, n'abaali beetaaga okuwonyezebwa n'abawonya. Awo enjuba yali egolooba, ab'e12 ne bajja waali ne bamugamba nti siibula ekibiina bagende mu mbuga ne mu byalo eby'okumpi basule banoonye ebyokulya, kubanga wano tuli mu ttale ejjereere. N'abagamba nti mwe mubawe ebyokulya. Ne bagamba nti tetulina kintu wabula emigaati 5 n'ebyennyanja 2, kyokka tugende tubagulire ebyokulya abantu bano bonna, kubanga baali abasajja nga 50,000. N'agamba abayigirizwa be nti mubatuuze ennyiriri nga 5,500. Ne bakola bwe batyo ne babatuuza bonna. N'addira emigaati 5 n'ebyennyanja 2, n'ayimusa amaaso mu ggulu, n'abyebaza, n'abimenyamu, n'awa abayigirizwa be okubissa mu maaso g'ekibiina. Ne balya ne bakkuta bonna, ne bulondebwa obukunkumuka bwe baalemwa ebibbo 12. Awo olwatuuka bwe yali ng'asaba yekka, abayigirizwa be baali naye wamu. N'ababuuza ng'agamba nti ebibiina bimpita ani? Ne baddamu ne bagamba nti Yokaana Omubatiza, naye abalala nti Eriya, n'abalala nti ku bannabbi ab'edda omu ku abo azuukidde. N'abagamba nti naye mmwe mumpita ani? Peetero n'addamu n'agamba nti gwe Kristo wa Katonda. Naye n'abakuutira n'abalagira baleme okubuulirako omuntu ekigambo ekyo, ng'agamba nti kigwanira Omwana w'Omuntu okubonyaabonyezebwa ebingi, n'okugaanibwa abakadde ne bakabona abakulu n'abawandiisi, n'okuttibwa, era ku lunaku olwokusatu okuzuukizibwa. N'abagamba bonna nti omuntu bw'ayagala okungoberera yeefiirize yekka, yeetikkenga omusaalaba gwe buli lunaku angoberere. Kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza, naye buli alibuza obulamu bwe ku lwange oyo alibulokola. Kubanga kuli mugasa ki omuntu okulya ensi yonna nga yeebuzizza oba nga yeetunze? Kubanga buli ankwatirwa ensonyi nze n'ebigambo byange, oyo n'Omwana w'Omuntu alimukwatirwa ensonyi lw'alijjira mu kitiibwa kye ne mu kya Kitaawe ne mu ky'abamalayika abatukuvu. Naye mbagamba mazima nti waliwo abayimiridde wano abatalirega kufa okutuusa lwe baliraba obwakabaka bwa Katonda. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebigambo ebyo nga wayiseewo ennaku 8, n'atwala Peetero ne Yokaana ne Yakobo n'alinnya ku lusozi okusaba. Awo yali ng'asaba, ekifaananyi ky'amaaso ge ne kiba kirala, n'ekyambalo kye ne kiba kyeru nga kimasamasa. Kale laba, abantu 2 ne boogera naye, abo baali Musa ne Eriya, abaalabika nga balina ekitiibwa, ne boogera ku kufa kwe kwagenda okutuukiririza mu Yerusaalemi. Awo Peetero ne be yali nabo baali bakwatiddwa otulo, naye bwe baatunula ne balaba ekitiibwa kye n'abantu 2 abayimiridde waali. Awo olwatuuka bwe baali bagenda okwawukana naye, Peetero n'agamba Yesu nti, Mukama wange, kirungi ffe okubeera wano tukole ensiisira 3, emu yiyo, emu ya Musa, emu ya Eriya, nga tamanyi kyayogera. Awo yali ng'akyayogera ebyo, ekire ne kijja ne kibasiikiriza. Bwe baayingira mu kire ne batya. Eddoboozi ne lifuluma mu kire ne ligamba nti, oyo ye Mwana wange gwe neeroboza, mumuwulire ye. N'eddoboozi eryo bwe lyajja, Yesu n'alabika yekka. Nabo ne basirika busirisi, ennaku ezo ne batabuulirako muntu kigambo na kimu ku ebyo bye baalaba. Awo olwatuuka ku lunaku olwokubiri bwe baava ku lusozi, ekibiina kinene ne kimusisinkana. Era laba, omuntu ow'omu kibiina n'ayogerera waggulu n'agamba nti, Omuyigiriza, nkwegayirira okulaba ku mwana wange, kubanga namuzaala omu. Era laba, dayimooni amukwata n'akaaba amangu ago, n'amutaagula n'okubimba n'abimba ejjovu, era amuvaako lwa mpaka ng'amumenyeemenye nnyo. Nange neegayiridde abayigirizwa be okumugobako ne batayinza. Yesu n'addamu n'agamba nti,
mwabe emirembe egitakkiriza era egyakyama, ndituusawo okubeera nammwe n'okubagumiikiriza. Leeta wano omwana wo. Awo yali nga kyajja, dayimooni n'amusuula n'amutaagula nnyo. Naye Yesu n'aboggolera dayimooni, n'awonya omulenzi, n'amuzza eri kitaawe. Bonna ne bawuniikirira olw'obukulu bwa Katonda. Naye bonna bwe baali nga beewuunya byonna bye yakola, n'agamba abayigirizwa be nti, ebigambo ebyo mubisse mu matu gammwe, kubanga Omwana w'Omuntu agenda okuweebwayo mu mikono gy'abantu. Naye bo ne batategeera kigambo ekyo, era kyali kibakwekeddwa baleme okukitegeera. Ne batya okumubuuza ekigambo ekyo bwe kiri. Awo ne wabaawo okuwakana mu bo, aliba omukulu mu bo bw'ali. Naye Yesu bwe yalaba okuwakana mu mitima gyabwe, n'atwala omwana omuto, n'amussa ku lusegere lwe, n'abagamba nti, buli anaasembezanga omwana omuto ono mu linnya lyange ng'asembezza nze, na buli anaasembezanga nze ng'asembezza eyantuma, kubanga asinga obuto mu mmwe mwenna oyo ye mukulu. Yokaana n'addamu n'agamba nti, Mukama waffe, twalaba omuntu ng'agoba dayimooni mu linnya lyo ne tumugaana, kubanga tayita naffe. Naye Yesu n'amugamba nti, temumugaana, kubanga atali mulabe wammwe ali ku lwammwe. Awo olwatuuka ennaku ze ez'okutwalibwa waggulu bwe zaali zinaatera okutuuka, n'asimbira ddala amaaso ge okugenda e Yerusaalemi, n'atuma ababaka mu maaso ge, ne bagenda ne bayingira mu mbuga y'Abasamaliya okumutegekera. Ne batamusembeza, kubanga amaaso ge gaali galaze kugenda e Yerusaalemi. Abayigirizwa be Yakobo ne Yokaana bwe baalaba ne bagamba nti, Mukama waffe, oyagala atulagire omuliro guve mu ggulu okubazikiriza ng'Eriya bwe yakola? Naye n'akyuka n'abanenya n'ayogera nti, temumanyi omwoyo bwe guli gwe mulina, kubanga Omwana w'Omuntu teyajja kuzikiriza bulamu bw'abantu, wabula okubulokola. Awo ne bagenda mu mbuga endala. Awo bwe baali nga bagenda mu kkubo, omuntu n'amugamba nti, naakugobereranga w'onoogendanga wonna. Yesu n'amugamba nti, ebibe birina obunnya, n'ennyonyi ez'omu bbanga zirina ebisu, naye Omwana w'Omuntu talina wassa mutwe gwe. N'agamba omulala nti, ngoberera. Naye ye n'agamba nti, Mukama wange, ndeka mmala okugenda okuziika kitange. Naye n'amugamba nti, leka abafu baziike abafu baabwe, naye gwe genda obuulire obwakabaka bwa Katonda. N'omulala n'agamba nti, naakugobereranga Mukama wange, naye sooka ondeke male okusiibula ab'omu nnyumba yange. Naye Yesu n'amugamba nti, tewali muntu akwata ekyuma ekirima n'atunula ennyuma asaanira obwakabaka bwa Katonda. Essula 10. Awo oluvannyuma lw'ebyo Mukama waffe n'alonda abalala 7, n'abatuma kinnababirye mu maaso ge okugenda mu buli kibuga na buli kifo gy'agenda okujja ye. N'abagamba nti, okukungula kwe kungi naye abakunguzi be batono. Kale musabe Mukama w'okukungula okutuma abakunguzi mu kukungula kwe. Mugende, laba, mbatuma mmwe ng'abaana b'endiga wakati mu misege. Temutwala nsawo newaakubadde olukoba newaakubadde engatto, so temulamusa muntu mu kkubo. Na buli nnyumba gye muyingirangamu musookenga okugamba nti, emirembe gibe mu nnyumba muno. Obanga mulimu omwana w'emirembe, emirembe gyammwe ginaabeeranga ku ye, naye obanga si bwe kityo, ate ginaddanga gye muli. Mubeerenga mu nnyumba omwo nga mulya nga munywa ebyewaabwe, kubanga omukozi w'omulimu asaanira empeera ye. Temuvanga mu nnyumba emu okuyingira mu ndala. Na buli kibuga kye mutuukangamu ne babasembeza, mulyanga buli bye bassanga mu maaso gammwe. Muwonyenga abalwadde abalimu, mubagambenga nti, obwakabaka bwa Katonda bubasemberedde kumpi. Naye buli kibuga kye mutuukangamu ne batabasembeza, mufulumanga mu nguudo zaakyo, mugambanga nti, n'enfuufu ey'omu kibuga kyammwe etusaabaanye mu bigere, tugibakunkumulira mmwe. Naye mutegeere kino ng'obwakabaka bwa Katonda busembedde. Mbagamba mmwe nti Sodomu eriba n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizika ku lunaku luli okukira ekibuga ekyo. Zikusanze Kolaziini, zikusanze Besusayida, kubanga eby'amaanyi ebyakolerwa ewammwe singa byakolerwa e Ttuulo ne Sidoni,
singa beenenya dda nga batudde mu bibuukutu n'evvu. Naye Ttuulo ne Sidoni biriba n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizika ku lunaku olw'omusango okukira mmwe. Naawe Kaperunawumu oligulumizibwa okutuuka mu ggulu, olissibwa okutuuka emagombe. Abawulira mmwe ng'awulira nze, era anyooma mmwe ng'anyooma nze. N'oyo anyooma nze ng'anyooma eyantuma. Awo ab'ensanvu ne bakomawo n'essanyu nga bagamba nti, Mukama waffe ne baddayimooni batuwulira mu linnya lyo. N'abagamba nti, nalaba Setaani ng'avudde mu ggulu okugwa ng'okumyansa. Laba, mbawadde obuyinza obw'okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa, n'amaanyi gonna ag'omulabe, so tewali kintu ekinaabakola ng'obubi n'akatono. Naye ekyo temukisanyukira, kubanga baddayimooni babawulira, naye musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu. Awo mu ssaawa eyo n'asanyukira Mwoyo Omutukuvu n'agamba nti, Nkwebaza Kitange, Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga bino wabikweka abagezi n'abakabakaba n'obibikkulira abaana abato. Weewaawo Kitange, kubanga bwe kyasiimwa bwe kityo mu maaso go. Byonna byampeebwa Kitange, tewali muntu amanyi Omwana bw'ali wabula Kitaffe, newaakubadde Kitaffe bw'ali wabula Omwana, n'oyo Omwana gw'ayagala okumubikkulira. N'akyukira abayigirizwa be n'abagamba kyama nti, galina omukisa amaaso agalaba bye mulaba. Kubanga mbagamba nti bannabbi bangi ne bakabaka baayagalanga okulaba bye mulaba mmwe, ne batabiraba, n'okuwulira bye muwulira, ne batabiwulira. Kale laba, omuyigiriza w'amateeka n'ayimirira ng'amukema ng'agamba nti, Omuyigiriza, nkolenga ki okusikira obulamu obutaggwaawo? N'amugamba nti, kyawandiikibwa kitya mu mateeka? Osoma otya? N'addamu n'agamba nti, yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'emmeeme yo yonna, n'amaanyi go gonna, n'amagezi go gonna, ne muliraanwa wo nga ggwe bwe weeyagala wekka. N'amugamba nti, ozzeemu bulungi, kola bw'otyo, onoobanga n'obulamu. Naye ye obutayagala kuwangulukuka, n'agamba Yesu nti, muliraanwa wange y'ani? Yesu n'addamu n'agamba nti, waaliwo omuntu eyali ava e Yerusaalemi ng'aserengeta e Yeriko, n'agwa mu batemu, ne bamwambula, ne bamukuba emiggo, ne bagenda ne bamuleka ng'abulako katono okufa. Awo kabona yali ng'aserengetera mu kkubo eryo nga tamanyiridde, kale bwe yamulaba n'amwebalama n'ayitawo. N'Omuleevi bw'atyo bwe yatuuka mu kifo ekyo n'amulaba n'amwebalama n'ayitawo. Naye Omusamaliya bwe yali ng'atambula n'ajja w'ali. Awo bwe yamulaba n'amukwatirwa ekisa, n'amusemberera, n'amusiba ebiwundu bye ng'afukamu amafuta n'omwenge, n'amussa ku nsolo ye, n'amuleeta mu kisulo ky'abagenyi, n'amujjanjaba. Awo bwe bwakyenkya n'atoola eddinaali 2, n'aziwa nannyini nnyumba, n'amugamba nti, mujjanjabe, n'ekintu kyonna ky'oliwaayo okusukkawo, bwe ndikomawo ndikusasula. Kale olowooza otya? Aluwa ku abo abasatu eyali muliraanwa w'oyo eyagwa mu batemu? N'agamba nti, oli yamukolera ebyekisa. Yesu n'amugamba nti, naawe genda okole bw'otyo. Awo baali bagenda, n'ayingira mu kyalo, omukazi erinnya lye Maliza n'amusembeza mu nnyumba ye. Naye yalina muganda we ayitibwa Maliyamu, eyatuulanga wali ebigere bya Mukama waffe, n'awuliranga ekigambo kye. Naye Maliza yabanga n'emitawaana egy'okuweereza okungi. N'ajja w'ali n'amugamba nti, Mukama wange, tofaayo nga muganda wange andese okuweereza nzekka? Kale mugamba nnyambe. Naye Mukama waffe n'addamu n'amugamba nti, Maliza, Maliza, weeraliikirira, olina emitawaana egy'ebigambo bingi, naye ekyetaagibwa kiri kimu, kubanga Maliyamu alonzeewo omugabo ogwo omulungi ogutali muggyibwako.